Katonda wange olina okukola ekisinga kaawo. Kyagamba kiki? Agamba nti olina okwesiba ensiriba, bw'otakola otyo ojja kufiira bwereere. Maze ebigambo bye. Oyo yeeyise mulokole, naye bw'atyo bw'agamba. Wabula tolowooza nti omuntu ng'oyo musalira busalize musango. Nedda. Naye bwe mpulira ebigambo bye ndaba omuntu ayise mu mbeera emumazeemu essuubi. Ndaba oba mpulira omuntu alowooza nti Katonda waffe munafu nnyo, yeetaaga okulwanirira oba okuwanirira. Omuntu ono bambi tali yekka. Waliwo bangi mu nsangi zino nga boogera n'obuvumu nti Bayibuli egamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Endowooza y'obuwangwa bwabwe mwe bawagamira beerabira Bayibuli kyegamba bambi ne kyetagamba. Ebigambo by'engereza obuwangwa bwabwe kati oluusi balowooza nti ziri mu Bayibuli. Oli n'akugamba nti Katonda ayamba yeeyamba n'obula okumubuuza nti Lazaalo Yesu gwe yayamba okuzuukira yali ayinza kweyamba atya mu mbeera ng'eno? Omufu yali atuuse n'okuwunya yali asobola okukoowoola Katonda amuyambe? Sinakindi yali asobola okwesumulula mu mbugo? Abedunago, Seduraki, Mesaki baali bayinza kweyamba batya nga basibiddwa mu njegere, abambowa babakanulidde amaaso ne basuulibwa mu kikoomi ky'omuliro semakoomi? Omunyazi yawanjagira Yesu ku musalaba yali asobola kwejja atya ku musalaba nga yenna asibiddwamu enninga ezayinki ezisukka mu 5? Ye Katonda waffe, ye Katonda w'abo abatalina kiddukiro. Gwe tobeerangako mu mbeera ya bwakateeyamba amagezi ne gakuggwako ng'ayombeera gy'asaka. Omuntu oyinza kulwala bulwazi lumbe ng'olina obuwumbi bwa $, naye nga n'abakugu abasinga mu nsi yonna bakutunuulira butunuulizi nga tebayinza kukuyamba, n'ofa nga bakutunuulidde. Munnange gwawoza lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Jjukira nti ekyo okikola w'oddukira olabawo. Gwe woza ndi kiti kya muwogo nga gye bakikasuka gye kimerera, naye nga munnange waliwo kikasuka ku lwazi, waliwo kukikasuka mu nnyanja. Wali olabyeko muwogo amerera mu nnyanja? Nze ndi kikonyogoba kikasuka kulaalira ne kidda n'ebirimba. Munnange bwe bali kikasuka ku mwololo ogutali mpafu oba ku jirikiti, olidda na birimba ki? Kale no munnange ampuliriza, leka kukyamizibwa ndowooza ya buwangwa bwo. Njagala omanye nti waliwo embeera enzibu ekwennyululamu nga yeetaagisa Katonda w'amaanyi asinga ku oyo ali mu ndowooza y'obuwangwa bwo. Nze mu buwangwa obwange Katonda bamutwala okubeera Katonda ayinzaako ebimu ate ng'ebirala yeetaaga kumudduukirira. Ekisooka balowooza nti abeesudde nnyo, tategeerwa, n'olw'endowooza eno basalawo okumuzimbira essabo eddene ebutonda mu kyaggwe ne baleka eyo. Essabo lino mbu tewaabanga kabona alisamiriramu. Gwe ate ng'onoosomera otya Katonda gw'otategeera atasemberekeka? Kale nno oyo ye Katonda afugira mu remote. Abantu bange bwe baamala okumuzimbira essabo eryo nga beegunjizaawo balubaale be batuukirira ne babasaba bye baagala. Bwe baagala ezzadde nga bagenda wa Mukasa seeri Katonda, wadde abamu bagamba mbu basaba Katonda nga bayita buyisi mu Mukasa. Naye lwaki ate bwe bazaala abalongo tebagamba nti bweza bwa Katonda? Lwaki buba bwa Mukasa? Bwe baagala obufumbo nga bakoowola Nagadya, bwe baagala obuwanguzi mu ntalo nga bakyukira Kibuuka, enkuba tetonnya nga basaba Musoke n'abalala abalinga abo. Abakristaayo bangi bajja n'endowooza eyo ey'obusamize ne bagaana okugisenguka, ne bagiroberamu, ne bagiwagamiramu, ne bagigundiriramu. Kyova olaba Katonda waabwe alinga oli ow'ebutonda. Bamuzimbira agazimba aganene amatiribona ne baleka awo ttayo. Ku Sande abamu tebalabikako kubanga baba bagenze kusamira, oba si ekyo bamala ennaku 6 nga basamira ne balabikako ku Sande kokka okusinza omutonzi. Abalala olw'Essande babeera mu kwanjula. Nze nagaana mukyala wange Elizabeth namugaana okunyanjula ku Sande ne mugamba tujja kwanjula ku lwa 6 olutali wa kusinza. Ne bwoggulawo ekkanisa mu nnaku endala ezitali Sande tebalabikako, naye amasabo gajjuza buli lunaku. Abakristaayo bangi balowooza nti Katonda waffe ye Katonda w'abafu. Omuntu abatizibwa ne bamuwa akatikiti n'akakuma butiribiri, bw'alifa basobole okukalaga omubuulizi okukakasa nti ono abadde mu Kristaayo. Era bw'afa ng'omulambo baguleeta mu kkanisa, olwo ng'ekkanisa ejjula beddu nga bamwogerako ebirungi kafukunya olumala nga baziika. Naye okuva lwe yabatizibwa obulamu bwe bwonna bubadde mu byabusamize na bintuntu bityo ebitategeerekeka. Mu buwangwa bwange Katonda bamuwa amannya amalungi n'olowooza nti bamutegeera, naye ebikolwa byabwe byegaana amaanyi ge. N'ekyo kye baatula n'akamwa kaabwe tekikwatagana na bye bakola. Okugeza bamuyita Kawamagero,
naye ate ebyamagero ng'ezzadde babinoonyeza mu bannagadya, mu bamukasa, enkuba wa musoke, omuyigo wa ddungu, okuvuba wa magatto, ejjaana eri gye nabagambako mu pulogulaamu yayita. Bamuyita Lugaba, naye ate gyali si gye baddukira okugabirirwa, oba bwe baddukirayo bamugattika n'abalalalala. Bamuyita Liiso ddene, ekitegeeza nti takwekebwa byama, kubanga alaba ebintu byonna era abeera mu bifo byonna era ekiseera kyonna. Naye Abakristaayo obusavu babukweka ne wansi mu bitanda nga balinga abalowooza nti talaba. Bamuyita Namugereka, assa buli kintu mu ssa lyakyo, naye ate mwana wange tebamulinamu bwesige kubagerekera. Bamuyita Kiwamirembe, emirembe bwe gibula mu maka oba mu ggwanga gwe tukaabirira oba tutigomera ku nsozi kusaddaaka baana b'abantu nga tubasaddaakira balubaale n'emisambwa. Bwe tumuyita Ddunda tukkiriza nti olw'okulunda kwe ye musumba omulungi, atulabirira n'ekisa, atussaako omwoyo, atulagirira amakubo amalungi, aluŋŋamya empisa, atukuuma emisana n'ekiro, oba tumusibirako ensiriba okusiba ebizibu, oba tumusimbirako omwetango okwetanga amawano, oba tulowooza jjembe kalondoozi lye litukuuma, nga twerabidde nti malayika wa Mukama asisira okwetooloola abo abamutya. Bwe tutambula eŋŋendo tumusaba atukuume, ate bwe tuvaawo ne tulaamiriza emizimu gy'abajjajjaffe okutuwerekerako. Omwagalwa mpuliriza, obubaka bwe nkutuusako kaakano saagala weerabire nti butegekebwa Words of Hope Radio Ministries. Words of Hope kitegeeza obubaka obuleeta essuubi, n'olwekyo tuvuddeyo n'enteekateeka okuwa essuubi. Nkuwa essuubi nga nsooka okwanika endowooza ezo ezikukonzibizza emmeeme eyo n'ebulwa essuubi. Njayanira kulaba ng'endowooza zino eziringa kookolo ziva mu bulamu bwo osobole okuganyula obulamu obujjuvu Yesu bwe yakuyitira. Endowooza nga zino ez'obuwangwa obukulowoozesa nti Katonda gwe wakkiriza mutono nnyo, munyiinkuuli, yeetaaga okwokerwako ekintu ekirala kyonna, yeetaaga kukuba biraka, ezo endowooza nnafu nnyo, ziraga obukosefu bw'okukkiriza kw'Abakristaayo. Nolowooza nti Katonda ono muzibu tasemberekeka, aliko emisanvu gy'abalubaale gy'olina okuwaguza n'olukoloddoli lwa saddaaka osobole okumuwooyawooya obusungu bwe n'ekiruyi kye. Katonda akussa ku bunkenke, Katonda akuba abantu emiggo, n'owulira mu buwangwa ng'oli agamba gono Katonda tankubye mugga nkubye mutayimbwa. Omwagalwa, nandyagadde nnyo okumanya gy'obeera omwagalwa n'ebikufaako. Oba oli awo walegamira mu ndowooza y'obuwangwa nga tomanyi kyakukolera lubaale na mayembe, oyagala okubyejjako, naye ng'olw'endowooza by'obuwangwa olowooza nti bw'onoomala obyewaayo bijja kukusuula eddalu. Nkugumya totya, weeweeyo, ba musajja, ba mukazi, tuyite tukuyambe. Nze ndaba Katonda alina enteekateeka nnene nnyo gy'oli. Njagala nkwogereko ekigambo eky'obunabbi. Katonda nkulaba ggwe w'oli ng'ompuliriza, alina enteekateeka nnene nnyo nga zitoyinza kugimalayo. Eki kyakulemezza okuyingira mu nteekateeka eyo ne Katonda gituukiza ku bulamu bwo. Mwana wattu byebyo ebirowoozolowoozo eby'obukaafiiri, ebirowoozo ebyo by'ogugubiddemu bitereero. Nze nange kamwe koogera nabeerako awaka nga waliwo amasabo nga 7 mulamba, eby'obusamize nabimanya. Nabeerako awaka nga tuli ku nkenke bwa nfudde bandoga, nfudde bandeetedde byonziira. Maama waliwo yatuleetedde eddagala mu bikata bya lumonde, maama baatusindikidde omusota, maama baatuteza amakajja n'ettalo n'obusukko. Ne tukwatanga Bayibuli zaffe okugenda okusaba nga tweraliikirira. Tewatondebwa kubeera ku bunkenke. Ffe twagulumizanga bya buwangwa ne balubaale, naye ng'obulamu bwaffe buli awo bwegeseegese, tetuvaayo, tetummuka, tuli baavu, tetubbulukuka. Naye Yesu yandokola nampa essuubi. Kati sitya ddogo wadde lubaale, sitya mayembe, seetaaga mmanda kunkuuma, kubanga Yesu yekka yamanya amagenda gange n'amadda ankuuma. Katonda waffe nkukakasa nti w'amaanyi, mwesigwa era mulungi. Wano wendi sandibaddewo singa seekutula ku ndowooza ezo eby'obusamize nali mbimanyi, nali kaana kato bwenti nga ne musabo ngenda bampita jjajja wawaka. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe nkukakasa nti w'amaanyi, Katonda waffe nkukakasa nti mwesigwa era mulungi. Oyinza okubanga ekyo ky'obadde tokimanyi, oyinza okubanga obadde tokimanyi era nga ne mu kkanisa yo tokisomesebwanga, kyovudde olemeramu ebindowooza ezo ez'obusibe. Leero saba ofune emmeeme empya, leero saba ofuuke omwana wa Katonda ommeeme empya n'endowooza empya n'empisa empya. Pulogulaamu yange bagiyita abantu ab'endowooza empya. Njagala okulaba Abakristaayo nga bava mu ndowooza ez'obukaafiiri bafune endowooza ez'Ekikristaayo.
kale essimu yange bw'oba ng'onneetaaga mukwano ng'olina engeri gy'oyagala okuyambibwa birootolooto bibi bya busamizo bitya kaakati nkubira ku 0782 62 5 28 0782 62 50 28 n'essimu z'abooluganda abali mu buweereza buno aba Words of Hope ojja kuzifuna gwe kaza kuwulirizanga ojja kusumululwa ofuuke wa ddembe era ogase obwakabaka bwa Katonda. Tegeera nti Katonda ali naawe so tali eri butonda mukyaggwe ye Emmanuel taliko musanvu gwonna olina kusenguka ndowooza nkyamu ossa obwesige bwo mu mwana we Yesu Kristo akulokole. Tujja kusisinkana omulundi ogujja nga nnyongera okutuusaako puroguramu abantu ab'endowooza empya. Ntumidde bannange mwenna Ndejje University kya Prince mbaagala nnyo mwenna buli omu mu kiti ky'abayizi mwenna mbaagala nnyo. N'olwekyo mbadde Reverend Mwanguzi Sendra Ttima. Mukama abampeera omukisa mweraba. Bw'atyo Reverend Latima Mwanguzi Sendra chaplain okuva mu Ndejje University wamu na Uganda Christian University mwene programu ekuleetebwa Words of Hope Uganda Radio Ministry wamu n'obulabisi bw'emikono bw'abadde ateegeriza ku buwambe obw'endowooza. Reverend yatandika okuteegeriza ku mulamwa gwe omukulu ogamba nti abantu ab'endowooza empya naye nga ku mulundi guno abadde ateegeriza mu kitundu ekyokubiri ekigamba nti obuwambe obw'endowooza. Atugambye nti obuwambe bw'endowooza kwe kulegamira mu birowoozo ebikyamu eri bitakwatagana na njigiriza ya Bible. Oyinza okuba oli mukristaayo naye ng'ate olina ebirowoozo by'olina ebikyamu. Tumwebaza nnyo Reverend Latima Mwanguzi Sendra olw'okuteegeriza bulungi bw'atyo. Emunange naawe nkwebaza nnyo olw'okufisanga abakadde n'owuliriza ekigambo kya Katonda mwene puroguramu ekuleetebwa Words of Hope Uganda Radio Ministry Uganda Christian University wamu n'obulabisi bw'emikono. Era bw'oba olina ekibuuzo oba okwabula oyinza otusindikira SMS oba otukubira essimu ku 0722 28 18 14. Ate era munange w'oluganda nnyongera okusaba okwongera okuwuliza puroguramu zaffe zonna ezibeera ku Spirit FM buli Lwakisatu, Olwokuna n'Olwokutaano okuva ku saa 2 n'ekitundu ez'ekiro okutuusa ssaawa 3 era ne ku Lwomukaaga olw'eggulo okuva ku saa 12 okutuusa ssaawa 1 wamu ne ku Sande ku makya okuva ku saa 12 n'ekitundu okutuusa ssaawa 1 era n'akawungeeza okuva ku saa 1 n'ekitundu okutuusa ssaawa 3. Webale nnyo baddala munange okuwuliriza Words of Hope Uganda kuva ku 96.6 Spirit FM mbadde mayambala Emronat tiddemnete ku mulundi gujja nga Reverend Latima Mwanguzi ayongera okutulaga era n'okutuyigiriza ku bantu ab'endowooza empya. Tuva ku 96.6 Spirit FM siba bulungi munange weraba.